kimu bulugu wabasajja wa district n'omubaka omukyala bye bapanga oyo omukyala oyo akola bamusasudde wadde n'ekikumi owulira kakati lwaki mutugamba mujjamuza mumugjewo komanda nsaba president owulize ensonga eno tetugenda kukola kintu ekyo mu mpiki wiya people bawa musooka mwebuuze omusajja yabawadde ne bavetinga ye mulimu gwe yakoze postinga we baba bamugoba kakembo musa bagoba ne registra Mr. Masembe ekitaba kyekyo bambokrat abo abasajja bazze bamaze okwesetinga mu meeting nga bategekedde Masembe amini Moses nga bamutegekedde naye Masembe onoonya Masembe ne mu ofisi ye wano n'akumula oyo Masembe n'akumula n'omusanga omusanga omunyonyola ekizibu kyo ng'ajerega n'okukuba kwekolaba kati sanzi ne bakuba omuntu atuyamba baleta bazze bakoze sindiketi waabwe omumasembe slave class maadafaka era ngenda kukiriza ebyo byakigamba obulamu bwaffe kati bana enyifa b'empigi buli na matigga buli mukufa olw'abantu abamu ffe twagala kyamani kakembo kubanga talina kyakola tukute bulungi ng'aba eni waliwo akabinja akagala okutta enyimuleeti tagenda kusoboka business je tutambuzeeri I was forced because of the kanya kyekisingira ddala twagala tulaba obwenkanya nga bukolebwa nze bwe mpangulwa ng'obwenkanya bubaddewo sigenda kulumwa era nja kusimba emabega w'oyo mu bwenkanya bukoleddwa naye bwe siraba bwenkanya sigenda kuyiwa abantu bange mbagambe nti nvuddemu ku process etabadde mu bwenkanya amazima n'obwenkanya tubirwanirire era mwenna mu biti byammwe mwebali nnyo tuwa omukisa guno okujja naffe okubaako eddoboozi eritukulu erinnya Ssaalongo Ssemwogerera Kiresi ngamba Bugayi naye nga nyumira nnyo nekyakunteekako bokisa kubanga nina background ya boxing era kyennenyumirizaamu abangi abalooza nti ba boxers tetusobola kuvaayo okusoma n'okwenyigira mu nsonga enkulu ez'eggwanga lyaffe nange nawulidde ennaku okuwulira nti waliwo erinnya eryayisiddwa nga tetuweereddwa na mukisa kumanya ddi lwe muzze kuteeka oba kunoonya bukulembeze mukyala abantu bagamba ki era kyekimu ku byensaba nti ebimu ku byatujja mu Democratic Party yes mbadde nsaba ku kadi y'ekyalo kyaffe Bugayi tuliko abantu basatu yes Bugayi erosiwa nakuteekamu egombola Mpigi Town Council Ssaalongo Ssemwogerera nange ngambidde Bugayi wavudde muganda wange ono era ffenna tuvuganya ku kadi emu okulanga tugifuna Muyingo Ibrahim naye nange ekinkwasa ennaku n'okunenyamiza twali mu kanso ne batugamba bagenda kuba batuddira okubanga batutegeeza n'okutusindikira abantu mu byalo byaffe okulaba baani bagenda okuvetinga oba batuyite batuvetinge nga tuli ku kaadi naye tulina amawulire ge tufuna nga tugamba waliwo munnaffe eyafunye kaadi eyo tetumanyi yagifunye atya era tetulina ffe kyetumanyi tewaliwo batutuuziza kuba ku kyetumanya awo tewali bwenkanya kuba tubange nze Nsobya Abdallah bangalira Kyasankwawo nerina okwemulugunya kwa mirundi esatu ekisooka ensonga esooka bonna bagyogeddeko twava ku Town Council meya ng'ayisa olukiiko ffe tubadde tulindiridde kutuyita oba kutukwataganya kati ku kyalo nze gyenva tuliko basatu naye teriiyo ayamanyisibwa ensonga ey'okubiri omwami gwe bawadde kaadi mbadde nsaba simunyoomye naye asitukeko mu mulabe. Such a concern, I called
a couple of you guys back to the office and then I called Dr. Hildeman. Nemubuulira ne mugamba boss. Nze nawandiisa nga 18 August 2025 nga ndaga abantu nti ndi ready. Nentambula n'otambulako awo. Nembaga nempasa. Tusazeemu ne honorable. Naye kineewuunyisa nnyo okulaba nga ku Monday batuyita mu lukiiko wali ku Mpigi Town Council lwayitibwa Meeya ne Ssaabakunzi Elvis Katongole n'abalala abakulembeze abalimu ne batweyanjulira nti be baalondebwa okusunsula Town Council mu vetting eyo. Baatubuulira mu lukiiko olwo ssebo njagala nkubiddamu am a journalist nina kamera nali ku kamera that day. I was on camera that day, I am on record. Nga batubuulira. Those people who introduce themselves to you here. They even mentioned their names right there. No, I mean. Tezikoba ku desk ye n'azireeta mu neeke ne tuzikubaganyako ebirowoozo oba zirimu ensa oba nedda. Neeke neeyisa nti kati tumuli admitting oba oyo takyama. You get it? So, muganda wange oli bw'aba yayatudde n'aga nti ndiwa kati tubatunuulira mu busobozi mu kyenkanyi kitegereka kitegeeza ntuula ku lukiiko olw'oku ntikko olusalirawo ekibiina mu ggwanga lyonna nali FDC era olunaku lw'okwata ekkubo n'oga nti nsazeewo kati ndi NUP n'ofuna membership card olunaku olwo oba wenkanankana ne agitandika ng'agiwangaliddemu era otuula ku ntebe zezimu n'abagikulembera bonna nga bakola ki ng'ate mbabuulire yakalala ng'ate kaluma bw'oba obadde memba w'NUP nga mu process eno gye tulimu n'otafuna card n'ojja namunigina independent oba ku kibiina ekirala kyonna mu kudda tobanga atavuddemu NRM ng'ayingira NUP obwangu bwasanga. It is a process. Olina okuwandiika application ng'eriko ne apology ng'ennyonnyola n'ensonga ezakusikiriza okujja independent ate towandiikira ku level ya constituency oba ya district owandiikira secretary general w'ekibiina ali omu mu ggwanga bamuyitaani mu kukubiriza abantu okujja okwesimbawo ku tiketi ya NUP kitegereka bameeya bano balina obuvunanyizibwa okulaba mu kitundu kyange kyentwala kiri well represented nina bakandidate ku buli kyalo ne chairperson LC5 bw'okiraba otya nga kawukiba ekyalo kwasula ng'akiikirirwa NRM ng'ate chairman wa district so kimukakatako naye okukola identification ne mobilization ku level yonna ya district yonna naye okusalawo process esalawo ani agenda okukwata tiketi ya NUP obuvunanyizibwa buli mu kakiiko k'abantu bameka bataano waliwo agambye nti abakulembeze waggulu tebakwatagana n'asonga mubatudde wano ndowooza wadde asonga mubawonalifozi wano okukwatagana kw'abano n'obutakwatagana mu nsonga eno sikiwuliddeemu bw'engeri gye kiremeseza bakandidate okufuna obwenkanya temulinawo ekiwulidde obuzibu bwenina time kyekizibu so badde nsaba muntu erinnya lya acting chairman atwala mu process if you want to confuse the process nga mutuzabuza mabega we can still members saagala tubeere wano ng'abali mu campaign sazze wano mu mbeera ya kuyisabira ate sirina interest ey'enjawulo gy'oyinza okuntaaginga nayo ku Mpigi oba ku Makota North
kitegereka era teryasobola kugamba nti nno Habibu alina akakuubagano konna ne chairperson we mu Mawokota North. Kitegereka. So observation yange ebadde on the point. I've not kati ekirala mukama wange bwe twava mu lukiiko bwe twava mu olwo olukiiko ssebo Ssaabakunzi enkeera twatandika okufuna amawulire nti lisiti zifulumye naye mu lukiiko temwalimu nti tufulumya zirisiti. Mu lukiiko mwalimu kumanyanya yeetaaze kaadi ku kifo kyawa mu kyalo kyawa era tugenda kukola tutya okufuna okulaba nga tufunamu omwomu tuleke kukuubagana ng'ekigendererwa kyaffe kyakuwangula national platform ani awangudde kyekyali ekikulu tuleke kujja basatu bana babiri ku kifo kimu. That was in the meeting. Kakati where my concern comes from olwaddako list nefuluma abamu nga speaker wa town council kyakugambe ne mayor ne former mayor nti ebya list bye bya town council tebabimanyi. Kati kyetubuuza ani yafulumya eyo listi ku level ya ward A because I have a copy here. Kairaba ani yabifulumya? question is noted, sir. Notably on that very part on naku wenyini nga mazoko kizuula nti list bagibayina ezo ze bafulumiza. This is my concern. Bwenamala okukimanya bwenvuganya naye that very night at around 10 nankubira esimu mbu tugende mu negotiation. Where did he get my number? Wabulyo tajirina. Bwenavuganya naye bwenamala okukubira Dr. Hildeman omutegeeza nti sewo list bagifulumiza siriiko ate nga n'interest zange nziina wano. Ndoza n'abakubira ne batandika okukankana awo. Kati gwe ndiko naye gwe tusaba kadi nankubira that very day approximately minutes away from me making calls nga ngamba to meeting tuwegole tuwogerezeganya era nabo meeting we talked about what we talked etogera byali bya buntu kwabo naye ngenda z'omwezi 18 August last year 2025 naleta ku interest zange eri office ngambalaga nti njagala kuvuganya ku kifo kya LC1 Mawomve 18th August last year naye watu ku Monday last week no this very Monday batuyita ku town council mayor nga tuyita abeyagaliza abatekayo okweyagaliza era esimu nagifuna ne mu lukiiko nalulemu. Bwe twali mu lukiiko wakati awo on that very Monday batutegeeza ng'enteekateeka z'okugaba kaadi bwe zigenda okutambula tebatugambako nti enkeera ku Tuesday tugenda kufulumya kaadi ekyo tebakitugamba. Bwe twamala okuyitamu embeera y'olukiiko ne tugende tusaasaana nomale olwokubiri ekawungeezi sebo mukama wange mba ndina wentudde nga waliwo ankubira akasimu tokimanyi nti kaadi bagiwadde govuganya ne mugamba kaadi bazigabye batya nga sikimanyiiko nempita mu processi zange mu bantu bange bennina nange ku lusegere bendowooza nti information bwaba yeya mukyala yawaddeyo omuntu gwe bawadde kaadi ewaffe ng'ensonga kwe yasinzidde ye bwe yatunoonyerezaako ng'omu ekirungi nti mukulembeze nze yantaddeko ensonga y'okubeera nti ndi mubbi wa mataka munnange omu era bwe tuvuganya ye n'amuteekako ensonga ey'okubeera nti anaabira ku lubalaza n'awemula abaana era ye mutala n'abakooza simanyi lwaki batulumba pasono era bye bakozesa bagenda batuwonoona ssebo ekitiibwa newe mufunira okumwekangamu neddakiika emu raise a complaint. Tulina obuzibu bw'empiki waabwe tukyali twava mu kalulu nga tusaasaanya olw'ebizibu ebingi n'obutakwatagana bwaliwo bwe saawa zino bw'otugyako mwami Kakeendo oteekeko omuntu omulala mwami Kakeendo ono bwe tulinanga omuntu akyakwata abantu ba NUP mpitwa saba tukusaba ebyaganye tubitereeze Ssaabakunzi tukwaniriza saba twewulize ssebo Ssaabakunzi twazze ku arrestinga crisis
tulina amagombolola 4. Complaint ezisinze zibadde mu ggombolola litya, meaning due process eyinza okuba gyetaakoze. I know I hold a political office. Tekibeera kya bwenkanya kuyiwa muntu vivi. Mu maaso g'abantu ng'akoze omulimu diligent. Era ngenda kusaba ssebo Ssaabakunzi, nabadde ndowooza nti twazze okulaba biki bye tutaakola tubikole, naye bwebeera nti tulina amagombolola 4, eggombolola limu lyerina problem, then candidate abeera akoze omulimu. So I know this is a political statement going to his account, which I can't allow. With all due respect, Sebo Ssaabakunzi, tutegedde obuzibu bwe era department eya Mpigi Town Council ku kigambo deliberate kiyinza okuba kyakoleddwa deliberate or not deliberate. So Mpigi Town Council bwe muba mwakoze ebintu byammwe deliberate okumuliisa engo gosoti. What I'm saying is, tulina complaint. Yes, on the mandate. Netu ne complaint ku registrar. Tetujja kulinda ba Ravens nabo bajje. Process eberenga erihinda. So I advise Sebo Ssaabakunzi to your office. Tusaba wazze kutulungamya. Twetaaga abantu bano baleke nga bali wamu, tulina okutereeza ngako n'olunaku n'olumu nga katudde ku mulimu okukaweebwa guidelines y'observation namba emu. Tekakola eki ng'akakiiko maybe Katono, I'm giving my observation. I'm giving my observation according to the notes I've recorded. In the fact of Tanikira Dalamigamu, the chairman, Bubado Yugira. Now the dog Nabagamba Timande Tera. Sina we put the dog amat, Twabagamba, Nga Uruchiko. You were speaking as the chair, as an individual. When Mbadde Buza ababadde bawa conference one, Mbadde deliberate and intentional. Obabuuza nti bwe mwasinkagana baani abasinkaganya akakiiko basonze mu kammeeya era nyimiriza n'abakakiiko wano akabataano nga sibe basinkagana. So am I not true to say nti akakiiko ng'akakiiko akabataano tekatuulangako nga kakola process eno. Then observation endala, you give an information in a summary of all what I've observed. Because oyinza okwekanga buli single observation ogyetaagako reaction. So I make a note. Observation eyokubiri nti awali ba candidate abasoba mu omu tewabaddewo process ekoleddwa n'olunaku n'olumu mu mbeera y'okuba harmonizing nga guidelines z'ekibiina bwe zigamba, oba okubatabaganya nti baveewo nga bakkaanyisa ku muntu omu agenda okukwata tiketi. Kitegeeza nti lisite eyafulumye mu kusalibwawo kwayo teyagoberedde process
gye twalambika ng'ekibiina. Raise a complaint at any one time. You can also be stepped aside, then netufuna omuntu atuyisa mu mayengo gano. Kitegereka siteeka nti yalina okikoonako. So kyengenda okusaba ex officials, honorables, olukiiko luno lutuyambeko nga naffe tukwasaganyiza wamu, lutuwe erinnya ly'omuntu asobola okuba flexible mu bwangu n'atuyambako mutuyisa mu mayengo gano mu kaseera kano. Bw'aba erinnya nga terirabise nga bwanyenyeza omutwe, nsobolera okugamba nti Honorable Hildaman Kiyaga nkwasiza obunaazibwa otuyise mu mayengo gano. Mpaka nga tukoze ki? He is still holding his position as an ex-official. Okuli brief okugenda okutuyambako mu process eno gye tukola ki? Gye tulimu. Okusalawo kuno kuyinza okubaako bwe kukosa, naye ebiseera ebisinga in leadership, if you cannot take a decision then you deserve not to lead. Leadership means decision making. Kitegereka nze gwe ninako okuvunaanyizibwa oba tiimu gye ninako okuvunaanyizibwa ku lukiiko ye ssentebe wange Kakembo Musa. Ngenda musaba mu exercise eno ogira ostepingako ebbali ne acting ne omuntu ali acting chairperson agenda otuyisa mu luki mu lugendo luno, then tujja kufunayo akadde ng'exercise eno ewedde komewo tutunule mu biri byonna bye mukoze ki bye mwogedde, if needs be ataliwo yena clarifying one, because this matter must move. We need candidates to nominate, and they must be subjected to a due process. Bwe tunaaba tumaliriza exercise eno tujja kudda twetereze mu issues ki endala, ne tetulina bwe tusobola kuripootinga nti ffeffe nnyini twesudde mu process y'okwawo LC. Kitegereka register ono wa EMC obulina okuconducting exercise eno wabaddewo weakness eyo eyinza okubanga eri intentional or not intentional. Kitegereka because where do I say it may be intentional? Nebuuza list yafulumya etya nga tewali due process. Kitegeeza nti wayinza okuba nga abaddewo intention nti bano bafulume then bano babeere sideline. Kitegereka and he is saying they are killing the party. Twagala omuntu abatabadde successful mu kufuna card afulume ekisenge ng'asobola ku shaking engalo zo yakubuza eki agifunye era amudde emabega alangirire tugenda kukola ki kolera wamu kyekiteesa process eyo. Kitegereka n'olw'ensonga ezo obudde lwakuba nti muno tekukola ki okutali bwenkanya eri abantu abo abatabadde kubanga basigadde mu bbanga tebategedde kikoleddwa kitya gemaloboozi era agadde gava gye muli si bwe guli observation esembayo olukiiko olw'abantu abataano we luli neteruli coordinated. Either it may be true the simu za register tezibaako oluusi, it may not be true. Olw'ensonga sirina we nkirabye nti ku bataano
abana basinkaganyeko okukola omulimu gwabwe then registrar akoze ki ataliwo maybe he has not been accessed nolwenso tujjayo empapula twali bali tutegeezebwako ne tufuna amasimu otegedde sigamba nti tugagamba lwanisa naye twagala tufune amasimu ti kino kyekikola ti era yekompuleni yange mukama wange yatuuse tewawulidde ne bagamba ate nomala notegeeza negamba kijja kubaala kulya mitwalo ebiri bana olw'obulungi bwa nuupu temugenda gundi olw'obulungi bwa nuupu nze kambabuulire kino njagala nnyo nuupu bye nasinziddeko nga tunoonya akalulu abatuuze baatugamba kumu ababiri gwe bawakati wetukola ki ate ng'oli mutaka nsingako nze naakagendako ne ŋŋamba olw'okwanguyiza ekibiina nzize mabega wa mutattira muja bulungi tujja kudda ebirala kole ki bitereeza oba abakyala alina kyagamba naawe tukutuuse. You see, let me tell you one thing. Let me tell you one thing. Saagala bw'obanga osazeewo okubeera omukulembeze obeera omukulembeze atasobola kukola decision. Kawungeezi oyogera kino ekiro oyogera kirala. Oba toli mukulembeze mulungi oba toli mukulembeze muki ate mu bukulembeze bwe tuzimba nga NUP twagala omuntu ng'ali straight bwati kyoyogera ku makya kyoyogera neddi bwebanga ogambye kyasiri mu mativu ne kyamaani ate kyamaani bwe tuba tuzze okuwuliriza ensonga zo mutunule maaso ogambye ti kyamaani wano wampe zaawe kanonfunye omukono naye katuwulira nti omanyi nabijjeyo kati Saabakunzi g'otambuza okuva e Kampala ne ttiimu n'amafuta ge tubaanize n'abakulembeze bano how much activities have been suspended because of your complaint. But we'll n'ogamba nti omanyi at first lwaki temwasookedde ku stage eyo. Are you getting my point? Bwe tubanga twagala okubeera abakulembeze abalungi tubeere baabazima ekitulwanyaganya ne Museveni ne ttiimu ye limba from the start. Oyo lukwaya abimanyi twatuulanga ne Dr. Besigye n'atunyumiza nga bakawangula olutalo bali awo mu lubiri manyi olubiri baali balufudde barracks batuulamu awa akekiyeekera bino yabikoze yatya. So ekindeese wano one kwe kulwanira interest z'ekibiina. Interest zaki z'ekibiina mu kugoberera enkola erambikiddwa ki ekibiina. Era yensonga lwaki nsoose nembuuza ani chairman constituency nti Kakembo Musa, ow'amakyala aliwa nti waali ne mulaba, registrar aliwa naye ne bamundaga because committee yaffe ekolebwa abantu bataano: chairman constituency owakumi, registrar n'akolanga secretary w'olukiiko era yalina stampu estampingira aba candidates, ow'abakyala abavubuka babiri male and female, then abakulembeze baffe okuva ku level ya MP, level ya district chairperson, where mayors are, but division mayors, they sit on that committee as ex-officials, meaning that their presence or absence cannot fail the business to proceed. Even when they are present, they advise, they
engage into the debates and every element of the business of the day. But when it comes to voting, they don't take what? A vote. That is an exo what? Official. Na committee area ya batano. Bo, they must take a unanimous position to final list or final results mu process ero. Ntegerekese. Kakati process ndabye abantu abamu mulabika nga abekkiriranya ye mwogere eno birala ate bwe mubeera mu lukiiko to the level that they extracted some of the voice voice records WhatsApp groups, voice recordings. Never sharing ira kuchitebe nga ziragabe mulugunya chamani binabikoza atya tetujja kukanya maloboza agamu simanyo banga zanye no gazanya because I've had some people being appreciated. Nsonga ya process je tuliko rusizi kibakoze kalangala era tekibamala kalumukanoonyeza mukawangudde ne bakabisa omudimu gwe mundu tene balangirira erosi nawazone muganti tugende twetabe mwerosi abempijima okota north kyebakola mukaluka Dr. Hildaman era tekibamala ne mugamba nti ebyokulonda tubiveeko nedda kyekigendererwa kyabwe baagala abalabe nga we are giving up ku buli right yonna tetulina tebatukiriza kwogera oyogera nga bakwata tebakukiriza kwambala bereti nga mugamba nti kati engeri gye batutegundi kulwa bereti tuziveeko ngeri gye batutemirya amatembe ku lw'okwogera n'okwogera tukuveeko engeri gye batutte waiso olw'okubeera memba mu NUP tugiveemu olaba bwe tusalendinga rights zaffe zonna kati media houses olaba bagadde NTV byebaddekola tubiveeko tujja kwekanga nga tusigadde ffenna nga emiguwa ffe tugikutte ffe twesiba. So we cannot give up bwe kijja mu kulwanirira eddembe lyaffe n'obwenkanya bwaffe ne rights zaffe. Okulonda n'okulondebwa it is a right. Kuzimu ku rights zetukola ki zetulwanirira. Therefore buli okulonda lwe kubeerawo NUP tujja kwetabamu. Wetuwangula empiki katuuno temulina LC5 chairperson ekyo twakibasuuza neuma MP mpiki mumulina ekyo twakibasuuza ezigobererwa mu process eno ey'oku gye tulimu ERC tufuna tutya bakandidati tubavetinga tutya awasibaganya ababiri abasukka mu how do we harmonize them wetufeirinze tukozesa method ki nabo abatamatidde na process eri ku constituency level baddawa titwabagamba tino mufiire eyo nebiggwa kanya kyekisingira ddala twagala tulaba obwenkanya nga bukolebwa. Nze bwe mpangulwa ng'obwenkanya bubaddewo sigenda kulumwa era nja kusimba emabega w'oyo mu bwenkanya bukoleddwa. Naye bwe siraba bwenkanya sigenda kuyiwa abantu bange mbagambe nti nvuddemu ku process etabadde mu bwenkanya. Amazima n'obwenkanya tubirwanirire.
Emitima d'ensala obalamala okulema bakambwe bakigumbizinyo abeebe jambiya abasanja n'abasanja z'ekyalo kiramba abanjukunjuwo ne batematema emirambo ne bagirekawo obulengere ekyali emasaka kisaka emundu baana baliwo katiza njenjera babeera ku pikipiki emisana tukutuku kawesi n'ekirumira ne muwala wakati